Infomedia yafetu kusensonga yabula mu 1999 nga amaze tutegeezaako nti agoba bintu bye kugenda South Africa. Mu family abadde nawe mu muntu gwayogera naye tabadde talina okuva lwe yagenda ekyaleetawo obuzibu obwo okumanyira dda nti ndowooza omuntu alabika yakola ki yafa. Yakola ssente ze n'abeera nazo n'afunamu obuzibu ne bazimubbako mu njogera ye. I don't know what happened. They just came. I see they beat me here and there was a scar here. Asking the money. Asking everything. So they wanted to. Then I say, I'm not a dying type. Even if you kill me, I will not die. You are the one who is going to die. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enters are very very comfortable. It's a Tamale and Sons. Mwagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat n'ebirala bingi. Vibe kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo Vibe onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 779 885. Vibe tukumanyisa byonna. yafetu kusensonga mwasuze mutya Request before media tugusa ensonga ekyo kyakuyisiza kitya gwe ali eyatulaba gwakedde ku macho kugenda okukola mukama olina okumwebaza kubanga gwe olina ekyokukola bangi bali eyo banonyeza ebyokukola byo biganyi abamu babivaako abalala badda mu kusabiriza abalala essubi liri mu bannaabwe wabula gwe alina essubi mu munno ogenda n'omugamba nti munnange empayo omutwalo oba 5 natasobola jjukuwa manyanga wezikubula naye zimubula Request before kwe tuli nze muzukulu wa Kabajja osuze otya osibye otya programu gye tuleese yanjawulo bangi munonyeza abaagalwa bammwe bangi munonyeza abantu bammwe tukoze programu nyingi nga abantu banoonya abantu abwe abababulako naye ate eno yanjawulo yabyewuunyo oyinza okugamba nti miracle bwentudde naye wano ba Mr. Richard Seglinya wabule ekisanyu eririwo nti myaka 25 nga anoonya mwannyina famire ng'enoonya omwana waabwe tutegerekese nga Namwangi myaka 25 baba bali awo ng'akomyewo esiteebereza essanyu liri litya ava kunoonya omuntu n'abula n'okivaako n'ogamba ayinza okuba yafa ate nekisinga okwewuunyisa nti abasinga okunoonya abantu baabwe bamanyi n'okufuna ebirooto eby'entiisa n'abeeraawo ng'agamba gundi yandoosezza nga yafa babeerayo so bw'anoonya omuntu wo saba obulewo nawe olifuna ku miracle nga famire eno gyefunye era nga Mr. Kitwagala kuba nga atunnyonnyolamu tusoose n'ekitundu kya Mr. Richard Seglinya naye nga naye muva Bulaaya waali tugenda kubanga tumufuna mu kitundu kyaffe ekijja atuteekamu akasente mu programu eno ba Tamale and Sons basangibwawo Natete awaali isomero lya Central College webasangibwa bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko ate nga bikyali mu mbeera nnungi gwe anoonya ebintu by'ewaka omuli emifaliso omuli ebitanda omuli sideboard ntebe zi fridge ali mu mbeera nnungi genda ku Tamale and Sons
naye gwe ng'olina ebintu bye waka ng'oyagala kukyusaamu naye nga bikyali mu mbeera nnungi bagula ebintu nga bikola nga bikyali mu mbeera nnungi obakulirako ku ssimu zaabwe ne bajja ne bakuwaamu ssente oyinza obba ng'oli wakaawo nga okooye okulaba display ng'otusuze ku kitanda myaka 10 nogamba kankyuseemu osobola okukitwalayo noyongerayo akasente ne bakuwaate ekiri mu mulembe so batuukirire awo enateete tojja kubeera ng'ate wejjusa tuli ne Mr. Richard Seegirinya ensula nongi sebo obulamu bulungi sebo sooka otubuuzeeko mbalamusizza nnyo mwenna batulaba nabatuwuliriza ku puroguramu eno tuggusa ensonga nabadde ndi awo nenfuna akasimu nga gwe mwanoonya obwedda akomyewo yabula myaka ki yabula mu 1999 ng'amaze otutegeezaako nti agoba bintu bye kugenda South Africa bwe yafuna visa n'alinnya n'agenda be yasiibula yabasiibula baataasobola nga bwe mumanyi ng'omuntu agenda ebweru naye nno okuva mu magenda ago amasimu gaali matono tetwaddamu kumuwuliza okuggyako okumanya nti agenze South Africa teyaddamu naye ku communicatinga netulinda ekyavaamu ne tulowooza nti oba waliwo obuzibu oluvannyuma lw'emyaka ndowooza gyalinga 6 ne wabaawo okutandika okwemulugunya n'okutandika okulaba nga tutandika okusuula enkesiwa gye yalaga naye ebyembi byonna tebyavaamu kibala nekitandika kubeera nti abantu batandika mulabyeko egindi nze namulabyeko ne batandika okulya ssente ekyavaamu emyaka negigenda nga gyeyongera ekyavaamu ne tubivaako ne tugamba eyo alabika yafa nga tewali mawulire gonna gamukwatako paka emyaka ojoza 25 tubadde tuli awo ng'ajja anoonya ewa muzeeyi we tuzaalibwa Ntanzi ekyaggwe ne bamwaniriza we yali akyamanyiwo n'atandika okutuyitiramu mu bimpimpi byayiseemu bwe kityo nno bwe kyabadde sitepu esooka mu kuddamu okumulaba mwali mukyamujjukira twali tulina ebifaananyi bye ate naye yennyini teyakyuka ebbanga eryo yasigala nga takyuse abasinga obungi obagenda emitala w'amawanga eyo okukola asigalako omuntu wa famire gwe yeesiga oba oli awo naawe ne babasindikira nga sente bakolera ebintu mwe mu famire abadde talinawe mu muntu gwayogera naye abadde talina okuva lwe yagenda ekyaleetawo obuzibu obwo okumanyira ddala nti ndowooza omuntu alabika yakola ki yafa mu kudda wano mwe amawulire magafuna menya mutya nti akomyewo amawulire kwegamba nze ndi eno ku kibuga naye waliwo bannanga bali mu kyalo benkolagana nabo kakati bwe yakomawo muganda wange aba ayitawo yalina essimu oli maama mukadde namulengera akawungeezi nga yazze ndowooza ssaawa za misana nakyama agenda okulaba nga omuntu amumanyi nyamutuukako ne baaniriziganya bye baayogera byali bingi kyavaamu ekiro ekyo nankubira essimu bwe nagikwata nampa amawulire ago ndowooza nze nali eno ow'ebbali okuva mu maka gali ag'abazadde baffe nze yasooka okugafuna nentandika okugasaasaanya mpola naye nga kyakyewuunyo nnyo kwegamba nga tekikkirizika ogasaasaanya ogamba nga sinnamulabako sinnayogera naye soogera ebikyamu lwakuba n'abaali bagampa nga mbeesiga bwe ntyo nenyongera okugasaasaanya ne tutuuka nenjogera naye ku ssimu eddoboozi ndiwulira lyo teryakyuka mu kugenda South Africa olowooza yagenda wa myaka ng'emeka ekyemyaka ekyo kiyinza okunkubamuuko ekyemyaka kiyinza okunkubamu yagenda gwodde myaka ng'emeka nze yagenda kubanga okubala gyali myaka nazaalibwa 69 99
okugattulula oba yagenda okyali muto? Yagenda ndi muvubuka naye nga siri muto nnyo kuba kati nina 5 nina 6 sore. Kokula bulungi. So mu kukomawo wano mu kaweefube w'okumunoonya temwafunako ku bantu bavudde South Africa eyo ne mubabuuzaako? Baabafunanga bangi abaali bagendayo abamu abakomawo naye ng'ensi bw'ebeera nnene ono bw'agamba simulabye oyongera essuubi likyalimu nti oba oli awo ebitundu byawukana omulala najja ne wabaawo abaageza nko nze nja kunoonya naye kale nno Katonda engeri gye yatukweka emitima toyinza kumanya oba ono mufere oba si mufere naye amawulire ge bazzanga agamu nga galimu essuubi abalala bali ku byanfuna basaba ssente kati nga kizibu kyakwawula era ssente baazirya paka lwe twakikoowa ekyo. Mu kubanyumiza mmwe ng'akomyewo kuba kyemmanyi Oluganda gyakyalujjukira? Oluganda alujjukira aluwulira bulungi buli kyonna ky'oba omubuuzizza naye okulwogera wano waayagala okutabikiramuuko oba oluzulu oba naluki bwe bityo naye nga abanga asikattiramuuko ng'ananagira ndowooza oluvannyuma lw'ebbanga n'okubeera nga yabadde ali nabo ndowooza olulimi teruliiyo. Mu kukomawo mu bimpimpi kuba wogamba nti Oluganda alugiramu kiyinza otubeerera ekizibu okutunyumiza obulungi mu kubanyumiza mu kujja wano yagala ki ekyapeninga ki ekyatuukawo? Yatutegeezezza nti bwe yali South Africa ebbanga kwegamba era yazze olw'okuba nti akabanga kakyali katono twazze atunyumiriza matobotobo mu bimpimpi ng'oluusi n'obudde okubumuwa bwonna oba obumuwadde ono n'akuba naye nga yagamba nti ebbanga bwe yatuuka eri yakola ssente ze n'abeera nazo n'afunamu obuzibu ne bazimubbako mu njogeraye kati bwe bazimubbako n'ayongera okuyiiya ate era n'afuna ebiwandiiko bye ne bibula baafunamu emitawaana ndowooza obutakkaanya ne wabaawo yabimubbako simanyi mbu n'abyokya kati ebiwandiiko bye byonna ebyalimu ndowooza oba n'endagiriro ne bibula ye bw'agamba. So mu nsonga eyo n'abeera ng'awo yakoma ndowooza okulowooza ku kyebyeno akatono ke yali amanyiimu ye kati kyesimanyi oba gyali myaka emeka egyo kati n'atawukatawuka n'avaayo ne bamutwalako DR Congo ng'era bagenze ndowooza ku kyeyo esimanyi yaŋŋambye Lubumbashi ate Lubumbashi n'abonaabonerayo n'asaba bamuzzeeyo ng'afunyeeyo banne ne badda bassa Zambia ndowooza yabadde sitole nga nnene kugamba ebimu si byangu byako ebimu tugenda kubafuba okulaba nga atunyumiza emboozi eno ginnyonnyoke sembeza akatebe olabe emboozi eno ofunemu ekyokuyiga ate era osanyukire wamu ne famire eno sanyu jjereere kuba omuntu gwe mwali mumanyi nti ayinza oba takyaliwo kulaba nga yakomyewo era tusanyukire wamu ne famire nnene twawedde nti mulinayokko engeri y'akabaga so tusanyukire wamu ne famire eno gwali yanoonya omuntu wo togwamu maanyi tulaba abantu bangi bayitidde ku SB4 Media bafuna famire zaabwe twakolako programu ya tata wa Omaro amiyitaani Kasumba Mr. Kasumba Nasalaini omusajja oyo tata waffe oyo yamala emyaka 40 ng'anoonya famire ye n'anoonya n'abivaako n'anoonya naye we yajja ku SB4 Media kyampulira ndowooza ebbanga lya myezi ng'ebiri n'afuna famire ye era kati bali in touch twabasuubiza nti tujja kubanga twatuusako programu eyo waliwo abantu betukyalinda abaagamba nti tusooke tulindeko bajje tusanyukire wamu so era omukulu oyo gyali famire ye yagifuna twakolako programu ya Katongole naye tata we yamufuna programu y'abalunga bazadde baabwe naye bo ebyabwe bo byali biwanvumu so tubijjako mu mawulire bangi
naye bw'anoonya famire yo togwamu maanyi oba oli awo naawe Katonda alikuviirayo. So tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri tufuneko omusama waffe atubuulire ebyayiseemu myaka 25 tali mu Uganda gisanze atya, gyabadde bibadde bitya, biki byayiseemu, biki byalabyeyo, yagenda atya, mirimu ki, biki byafunyeeyo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kyetugendamu. Abanno maama wange era yeddira muzogo gumu ne maama wange, naye nga twangala okujjukiza Baziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Arcade. Genda weefuire kalonda yenna kozesebwa ewaka ensonga z'omu kisenge naddala byewaliisenga beddings gyobisanga bakola delivery paka w'oku mulyango, balina ebintu ebiri mu original ate nga akabeeyi si ka waggulu. Babayita Baziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Arcade wamu ne bannaffe aba Tamale and Sons. Tamale and Sons basangibwa awo Nateete awali essomero lya Central College. Balina kalonda yenna weewaka, ntebe, bitanda, fridge, ze TV, bagamba batunda ebintu ebikozeeko ebipya n'ebikozeeko, nawe gwalina ebintu nga bikozeeko nga wali agadde bijjako naye nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ewa Tamale and Sons akuweerawo wakati otuukayo muteeseganya nakuweerawo cash n'okivaamu. Bwe ayagala okukyusa ewakaawo olina entebe zikaddiye ozikooye genda batamala ku entebe ate nga tebaseera byonna ebintu byabwe birungi nnyo nyonyi ntala. Basangibwawo Nateete, simu zaabwe ziri ku screen okwo bakubireko, basobola okujjeewo ne balambula baguze emaali ne bagireeta, naye bagula ebintu nga bikyali mu mbeera nnungi n'okutunda ebintu nga bikyali mu mbeera nnungi. Zamwe zikulu wakabajja tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri tusanze okukulaba taata tusaako kumutuyitirirako. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Nateete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyi layisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala. Tusangibwa Nateete opposite ne Shell songa mu abava Ejjinja Mbale Iganga Lugazi ne Kayunga. Tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel. Essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 954 975 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zaabwe ziri very comfortable. Itayo ku Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe tukuse ensonga.